Do you wish to date a person or a pre-packaged boyfriend, girlfriend? Weewalanga nnyo okudatinga oba okwagala omulenzi oba omuwala olumu alabikanga atayina biri awo byayagala bimutwalira ku budde. Tabeera mu mupiira, tabeera mu theatre, tagenda mu comedy, tabeera mu motoka za mpaka, kugamba tayagala kubeera ku mbaga. Nandise n'ekigambo a pre-packaged boyfriend, girlfriend. Please, omuntu oyo agenda kubanga alabikanga kuliko era olabanga alina obudde bwo, but in just a short period of time, that guy, that girlfriend, agenda kubo, agenda kutama. Lwaki? Ogenda kulabanga mukabanga katono buli kyayinza okuwa akikuwadde. Mukabanga katono buli kyayinza okugamba akikugambye. Lwaki? 24/7 focus ye eri kuggwe. Twagala attention, oyagala attention, eyo sa attention. Wetaaga okubeera mu mukwano n'omulenzi n'omuwala alinako olumu ebiyinza okumutwalira ku budde. Bw'amadda ajja nakunyumiza ku mboozi endala ezinyumya, ezinyuma, ajja kunyumizaako okukwanjula gye baabadde, omwogezi yabadde atya, ababuuza baabadde batya, yakuteeko ku video, ng'ekintu kiri interesting. Bwe baba babaddeko mu end of year, tugenda kumalako mwaka, babaddeko mu end of year staff party with the insurance company he work with, the bank, or his club, his course. Agenda kunyumiza ku mboozi nga zinyuma. Agenda kugamba bwe babaddeko charity work, ayagala nnyo okubeera n'abantu okuyamba ku bantu abali mu bwetaavu bwa spending nabo that ka time, ayina engeri gy'anyumirwa. Naye ogenda kugamba nti oyagala omulenzi, simanyi akuwa attention, girlfriend wakuwa attention, atuuka ekiseera nga mwetunuulira bwetunuulizi bwe muti. Bino bikola mu long distance relationship. It even work when you're with that person, like in the same country, same area. Omuntu alabikanga atalina hobbies, talina interests ndala outside your relationship. Trust me, siye muntu gwogenda okwetaaga mu relationship. Nkubuuzizaako, ngenda kwogera ku bintu 13, ndabikanga ekisoose nkimaze. Ngenda kwogera ku bintu 13 ebiyinza okulaga omwagalwa anaabaamu empeka emera, omwagalwa gw'onoobeera naye nga si kwejjusa, nga si kwetamwa, si kwekaluubiriza, si kikoligo, naye omuntu ono nga tugamba nti era kale katukozese empeka emera. Nze Sozimo ngenda kutwala speed kubanga njagala na bino tubitegeere. Bino bigenda kukola nnyo ku relationship erabikanga ekyali nto, relationship erabikanga ekyali mpya. Njagala okwogera oluvannyuma lwa bino ate njagala njogereko ku kye nakusuubiza omuntu gwe tugamba nti owaayi newankubadde nga waliwo obutakkaanya, waliwo ebibasoomooza mu relationship yammwe, but tumaze okuobservinga girlfriend or boyfriend ne tumuzuula nti much as ayina ebimukuba, ayina ebimusoomooza, ayina ebimulema ng'omuntu, but we found out nti alina ebintu bino tubibaze nga kiri 1, 2, 15, 18, 20. Please, you're measuring mubiri ebirabikanga ebiri major, but somehow, somewhere, when we look at these 15, 18, 20, they overweigh the other weakness. So netugamba nti kiri katunaminge ng'ekiri minor, bino tubinaminge ng'ebiri major. Tuwunzike nga tugamba, sweetheart, babe, please, let us measure in major and don't measure in minor. Katuteke essira ku bikulu, tujja amaanyi ku birabikanga ebitali bikulu mu relationship. That is a topic, that is a program or show for another day. Njala kwongera okukwanirizaako n'okwebaza okutambula ne Sozimo ku Sozimo YouTube channel. Tulina Victoria Namutebi akola busawo. So guy agamba nti mwana kachike nkateekamu ku majja chiki tulina nenjalaba njagala manya nteke sente wendaba, nteka sente wendaba, oba just byakwemagaza. Katsoke tugende mu love lab eno tukiguse
today tugende ku mulamwa gwaffe. Thank you so much for being part of this family. Hello. Yes, Vicky. Hello. Hello. Yes, Victoria, oli otya mukwano? Yes. Je balekejja leero. So nice. Kale, Victoria onoyogerako na Moses? Oli busy nnyo? So we can talk? Okay. Nabbi nga listed. Waliwo Guy ansabyeko okubeerako okuyita mu show yange. Agambye nsaba okubire ku Vicky akasimu akali special muŋŋambire nti ali atya omulungi wange. Wangi? Kuwulira. Anti ayagala mmanya oli otya. Gende. Ekyokubiri ngambira Vicky that I just want to remind her nti mwagala nnyo. N'ekyokulala ngambira Vicky nti nsaba anywerere ku kisuubizo kye, nsaba akuuma obwesigwa, nsaba tava ku mulamwa. Ani Sebaganda. Vicky. Wange. Kyogamba bino bye bigambo by'oyinza okusuubira kuva mu buli musajja. Kyogamba olina bagaayi bangi. Ati bagaayi bangi bijjiddewo. Anti ntandise nkugamba. Vicky. Wange. Ntandise nkugamba that I am making this. Hey, Vicky. Hello. Mukwano nzigyeko bujja. Anti mbadde ngenda mu class. Okay, Vicky nsaba kyobola luli mbadde nkubuuziza nti oli bize n'ogamba nedda. Vicky. Wange. Ne message gye nkuwadde ogiwulidde? Message sigitegedde. Nkugambye nti Gayiwo ansabye okukubira essimu n'angamba nkugambe nti akwagala nnyo era akusaba oleme kuguka, oleme kuva ku mulamwa. Agabye ogambe Vicky. Kati kyogamba nti nze gwe nkubidde na Mutebi simumanyi mukwana. Omumanyi. Vicky. Wange. Badde nsaba weefuge mukwano. Kakati Victoria. Wange. Olowooza ani ansabye okukubirako? Simumanyi. Kyogamba tolina boyfriend. Simumanyi akusala. Kyogamba tolina boyfriend. Hello. Vicky. Wange. Naye ate mukwano ekyokunzijjako si kya buvunaanyizibwa baby. Anti kati byombuuza ntisobola bikuddiramu ku leedi. Nga lwaki? Ate nga lwaki? For confidentiality. Sorry? For confidentiality. Confidentiality, so you love him secretly. Tosobola kumbuya linnya lya Gayiwo Vicky. Sisobola. Kubanga olina bangi. Manyi ky'oboolindaba. Kati Vicky nkubege ngenda kukolera ki mukwano? Tewalidera bulungi. Vicky. Nkuwulira ssebo. Ogenda kakasa otya Gayiwo nti tolina omuyekka? Vicky. Nkuwulira. Ekisooka abo b'okuŋŋaanyizaawo waŋŋambye oyingira class baby. Bazuubiramu bantu. Vicky. Nkuwulira. Vicky.
Vicky Hello, nkuwulira. nga tonnaba kunkowa nga sinaba kukusiibula njagala kutegeeza nti kigenda kutwalira amaanyi mangi okukakasa gaayi wenki olina gaayi omu yekka olw'engeri gy'oyogeramu n'engeri gy'okwasaganyamu ensonga. Kale sebo. So tekikulya Nti kale mpulidde. nti tekikulya Bannaye. Bannaye. Vicky Obuuza. Vicky kankubuuza ekibuuzo ekisembayo okusinziira bw'oyogedde olowooza Stephen asobola okwesiga? Ategayaki. Kale beera bulungi. Kale nawe beera bulungi. Bamikwano, okusinziira bw'owulidde Victoria, okubuzaabuzanga kungi. I want to surprise you, my dear brother, that after this person ate yagezezzaako emirundi mingi okwagala okumanya kino kitera okubeerawo ng'omuntu oyo agenza akemekkereza abantu ab'enjawulo baasuubira okubanga be bamukubidde n'akizuula nga si bo kati atandika okubeera bothered. Tulina ekifaananyi nti abalenzi be bayaaye eri abawala abatalikkirira. N'olwekyo nga tukomerera abalenzi tusaanye okukimanya nti n'abaana ab'obuwala abamu tebatudde. Simanyi oba muli mu competition nti mpaka nti mwakikoppa ku balenzi, simanyi bo bakikoppa kwani, but in between wabaawo ebituli ebyetaaga okuba nga tubizibikira. I don't think that is the kind of a relationship one would wish to have. Muntu ayeebuzaabuza muwala akyali muto naye okay. Nagambye tugenda kutunuulira ebintu 13. Ebintu bino teeka gaayo yakukwana, teeka omuwala oyo gw'oli mu kukwana mu kiseera kino. Ka relationship kamwe kali mu wiiki, kali mu myezi emitonotono, naye omuntu ono twagala tu screening kati. Abantu tebamanyi kukola evaluation ya relationship. Bamanyi kubitunuulira nga relationship eyongera ku bambi ne batandika okutunuulira ebintu bye baali batazisezzaako birowoozo. Relationship tugioditinga, relationship tugiteeka ku kasengejja, tugiwewa, tugikebera, si lwakuba nti egenda bubi. Relationship bwe banga egenda bulungi naye tusobola okugiteeka ku minzaani. Enjawulo nti abantu abamu bayinza oba nga bakozesa minzaani enkyamu mu budde obukyamu mu ngeri enkyamu. Relationship bwe banga etambula bulungi twandyagadde okumanya engeri gye tuyinza okwongera okugiwa ekitiibwa, engeri gye tuyinza okwongera okukuuma ebyo ebigireetedde okubeera nga birungi. So don't wait for your relationship to go the wrong way or kugenda ku wrong turn otandika okwagala okugikebera. Even when you see that your relationship is on the right track, please try to make sure that you need to know why is it that everything kikola bulungi, kituyambe okubi appreciatinga, kituyambe okusobola okubikuuma, omuntu oyo okusigala nga atulabamu omuwendo nga tunabamu omuwendo. Tolinda relationship kufuna bizibu oyongere olowooze nti kati ekiseera okugisaako ebirowoozo omanye ngeri etya gy'oyinza okugikuumamu. Natandise nkugamba that I am quite sure that you wish to date a person, not a pre-packaged boyfriend, girlfriend. Omuntu ne tugamba nti tumwetaaga okuba nga atuwa attention, ne twagala okumumba omuntu oyo ng'alina ebirala naye by'alinamu interest. Alina hobbies. Outside our relationship, outside our life, omuntu ono eki by'alinamu interest. Tetusuubira nti omuntu ono mu bulamu bwe tumusanze kale talina boyfriend, talina girlfriend. Naye baddaye bw'abanga abaddewo nga talina kyayagala kugamba ye ali awo, omuntu oyo si mulungi kwesembereza. Njagala kukakasa omuntu atalina bintu birala byassaamu kitiibwa, bintu birala byayagala, bintu birala bimusanyusa, ffe tukkiriza nti it is known that all the time you're going to make him happy. Never. Kakati bw'abanga atugambye nti essanyu lye ffe comedy we gwe Mawulana we, gwe Chiko we, gwe Aseno ye, gwe Maniyu ye, gwe Misachi we,
gwe Haruna we kugamba bannange gwa movie ye omubuuza his best movie baby ye gwe nkulabanga firimu mu bulamu bwange njagala kubuulira kifirimu kyammwe kigenda okunzikira oba mu kihola si relationship eraga a future omuntu ono ateeka okubanga alina obulamu obulala buno bugenda kuyamba okwongera okulaba obulungi bwe abantu abalowooza nti abantu tutegeera obulungi bwabwe in their presence tutegeera obulungi bwabwe nga tuli nabo osobola otegeera obulungi bw'omuntu nga toli naye one oyinza obanga byalowooza nti akukolera tobyetaaga nabyetaaga nga bw'anaavaawo togenda nabimiisinga actually abadde akutwalira obudde bungi ogenda kizuula omuntu akugasa ozuula nnyo okukugasa kwe nga takugasizza. How do I put it right? Omuntu akugasa ozuula nnyo omugaso gwe lwatakugasizza. Lwaki? Oyina engeri gy'ogetinga used. Guy wo yakumanyiza okuwa ssente, girlfriend wo yakumanyiza like she always come in when you need help. Kakati kifuuka ne kibeera nnomo. Era okirowooza nti ekyo kya bulijjo ekyo kyateekeddwa okukola. Ogenda zuula amakulu ge ng'ogezezzaako okunoonya obuyambi mu bantu abakwetoolodde nga tewali. Ogenda okumutuukako ng'okkiriza nti bebi Mukama bwe yakumpanga kirabo. Ogenda kuzuula omuntu ono bw'akuwa essanyu bw'akuwa emirembe ng'avuddewo n'obeerako n'abakwetoolodde. Ogenda kuzuula omuntu ono bw'aku appreciatinga omuntu ono bw'akulabamu value ng'avuddewo ng'olabye abantu abo abalala bakwetoolodde. Abantu bangi olwaleero nina ekintu kye ntera okugamba Becky naye nammwe kankibagambe. Abantu bangi singa tubadde tufunye omukisa ogw'okugamba nti kati omanyi tugenda kukola choice. Kati buli omu asooka addeko ewaabwe, buli omu asooka abeereko mu bulamu obubwe okumala ng'omwezi oba emyezi ebiri. Oluvannyuma lw'emyezi ebiri gino ogenda kukola okusalawo okwenkomeredde nga choice yo okuddayo okubeera n'omuntu oyo gw'owangaala naye bulijjo oba okutambula obulamu obubwo nga bw'oyagala kati mu bulamu obupya. Abantu abamu bagenda kizuula nti mu bbanga ery'emyezi ebiri nga talina muntu oyo gw'abadde ayagala gw'abadde nga naye bulijjo agenda zuula nti omuntu ono abadde luseke ng'olumunyunyunta entakera. Era agenda kizuula nti bwe mba nzirayo kumugasa naye talingasa. Abantu abalala bangi bajja kukizuula mu kiseera ekyo nti abantu abamakinga their life complete, abantu ababaleetera okuwulira nga bajjuvu be bantu bali bebadde basinga okuwangala nabo. Why? Because after this while, this month, these weeks, nga talina muntu ono azudde ekitundutundu kinene omuntu oli kyabadde nga akavalinga mu bulamu bwe kakati ng'agenda kusigala nga amiisinga ayaayaana okulaba ng'ayongera okubeera n'omuntu oyo y'omu. Ebyo bizuuka ng'omuntu oyo tabaddeewo. Abantu abamu baabeeranga ne babbaabwe ne bakazi baabwe bwe baatandika long distance relationship abamu baakizuula nti baalina abantu abatabagattako. Gairo yatandika okukola up country lwakizuula nti Gayo oyo talina mulamwa. Ate omulala yazuula nti Gayo oba girlfriend oba mukazi we alina omulamwa nnyo kubanga absence ey'okubeera up country ereeta eddibwa eddene mu bulamu bwe. Mukazi we yali takola kati yatandika okukola. Yazuula omugaso gw'omukazi bwe yabeeranga awaka. Waliwo ababa bakuwonye, waliwo bw'oba owonye. Kigenda kutegeerwa ddi omuntu ono gwe tugamba mu relationship eno etandika akabanga ako kamala ng'ali mu bintu by'alinamu interest ebirala. Bw'abeera mu mupiira eddakiika 9 n'atambulira essaawa 2 okugenda mu mupiira, eryo ebbanga alina bye litulaga. Breathing space ye erina byetulaga kuggwe ne ku ye. Njala kutegeeza nti omulenzi omuwala anaabeeramu empeke emera ng'ogenda okumwetaaga mu bulamu bwo mu biseera ebijja. You like it, you don't like it, kijja kukola nnyo amakulu omuntu oyo ng'alina ebintu ebirala by'alinamu interest. That is number one. Ebintu byange, at times I take time to see people, therapist, aboogeza abalungi ku nsonga ez'omukwano. Ntera okubalaba najja nga tugenda tugamba maybe, let me give an example of like 5 things ebigenda
making a relationship yo eyessanyu n'akozesa eddakiika 3 n'atubuulira ebintu 2-5 njala bategeeza nti singa ogenda mu laabu ne bakukebera omusawo n'ajja n'akobuuka papula nga kuliko obuntu bw'atannyonnyodde olina malaria. Kakati waliwo ebibuuzo bingi omuntu ono byasigala nga tebiri answered. Nja kuwa ekyokulabirako mukimanyi nti ffenna abantu abasinga abagenze mu malwaliro tuvaayo nga tunyigidde abasawo abagamba abaana baffe oba batugamba nti tulina infection. Agamba olina infection genda wali nakunyonyola twagala okutunnyonnyola infection kyeki biki ebireeta infection. Ntegeera ntya nti nfunye infection nyinza ntya okugyewala. Weetaaga omusawo okukuwa obudde okukunnyonnyola ku kiyitibwa infection. Bwe tujja mu bintu bya relationship I would be here negamba omulenzi gw'oyagala bw'aba ng'akuwa time olwo oli ku mulamwa. Ekyokusatu omuwala ayina omulamwa bwe musisinkana nga tatadde birowoozo bye ku ssimu alimu omulamwa. Genda ku kyokuna sweetheart you will not understand it. You will not. So I am not just here to waste your time, but I am here to elaborate, to make you understand the whole thing. Lwaki relationship. Relationship gye twogerako ogenda kugibeerako emyaka gyo gyonna ekyo ky'oyagala. You will not understand what keeps that relationship in just a mere second or some minutes, and you live happily like I have got it all and it is going to work out. Sweetheart, no. Tutunuulira ebintu 2:13 bye tugamba nti oba oli awo bw'osanga ebintu bino muntu ono tukkiriza nti yandibamu empeka emiranga ddala relationship yammwe ng'ekyali mu stage ento. Lwaki sikyogedde nnyo mu relationship eziwangadde nakipushinze ne mbagamba kiri tujja kyogera mu relationship mu mulenzi gwe tugamba nti omulenzi olayika oyagala kumukoowa omuwala oyagala kumukoowa naye bwe tumuzuddemu ebintu bino omulenzi ono okyamwetaaga n'okusinga bw'alabika ng'akwetaaga. So wano ndi mu kwogera ku relationship strictly ekikyali entoototo. Njagala tuwulirize bino. You are in love with that guy, with that woman, that lady, but he's not very clear on his intentions. Even when you think that at that early stage he should be clear. Tugenda kubeera na omulenzi alina engeri gy'akukuumidde mu cemetery. Cemetery mu Luganda gengaba amalaalo. Eriyo ebigambo nga binyuma mu Luzungu tebinyuma mu Luganda. Cemetery. Kale wali obaddeko mu relationship wali obaddeko mu actually bangeetana banafuuka relationship. Omulenzi ono tomanyi oba zaakubomboleko wiiki oba omwezi agende oba omulenzi ono bw'azze mu bulamu bwo azze kubeera client agenda kuwasa agenda kubanga akuzaalamu baana. Tukikkiriza nti waliwo abalenzi asobola okututekera ngagamba mukane just kakuka. It's going to be just a one night stand. N'omukkiriza n'omuganda mubali mu kulaba sheno olwaleero right now nzikiriza nti eriyo omuwala gwe tusobola okuapproachinga wano ne tumugamba sweetheart we want to be very clear about our intentions with you, and she'll be like okay so tell me what are your intentions sweetheart. I am just here for a one night stand. Wamma okitegedde nti osobola okukikkiriza olw'embeera ez'enjawulo ate gwe obimanyi you don't even need to tell us. Kati gwe awakanye si gwe mbadde ngamba naye ate njala kutegeeza nti ate naawe osobola okubeera n'omulenzi ng'ekigendererwa kyo tekyandibadde kyakubeera naye for just a one night stand, but he's not clear about his intentions with you. Abo abalenzi n'abawala bwe batyo gye bali. Okimanyi nti mirundi mingi okizudde ku nkomerero ya relationship nti guy ono ebigendererwa bye yali just one night stand after a big disappointment, a breakup he had with his girlfriend, ng'awulira ekiro ekyo tasobola kisimattuka nga talina muntu mulala agenda muwoyawoya agenda mubudaabuda newankubadde abatamugamba ebizibu bye n'akukozesa ng'omwenge okumwambala okumuyisa mu kiro ekyo. Eri abantu bangi nga kasita wayita essaawa nga 24 ng'asobola okubeera soba n'alowooza right ku kiki ekiddako. Bwe yakusanga mu bbaala
kale yakusanga ku church nolowooza nti ogudde ku bbulaaza alimu empeka emera naye ekyamuleeta mu church sinamusomi nnyo sinamusabi nnyo naye stress yamuvuga nemuleeta service church yali ya ssaawa egi ebyali bimusoomooza ali yeetaaga engeri gy'ayinza obisurvivinga in the next 23 hours so the church only saved him with 1 hour kati akuhookings up from the church you weren't thinking or rejoicing oyimba obuyimba awo obw'ekikulisitaayo akoledde ebikulu anti essaala yo ku church wagenze kusaba kufuna mwami katonda alabika ngaako answerinze immediately the guy has surfaced guy alabise must go focus yo teri ku kutegeera ye ekigendererwa kye kumuyisa walabika nga ayagala okusomoka awamulemye oba kwe kusettolinga mu mukwano ogw'ekimmemmette naawe you don't know he's not even clear but I am telling you there are those clear guys who will come in your life very straight with their intentions. I am very sure that you would wish to know what are his intentions, what are her intentions. Eriyo n'abawala ate kiri very very common ku bawala. Omuwala ogera n'omukwana kambabulire kino mu abalenzi. Abawala bangi buli lwafuna disappointment abadde agenze ku weekend okusinkana boyfriend we n'asanga nga mu room waliyo omuwala omulala akabanga katambula bwati ng'agenda okulinnya taxi oba boda oba alinda uber ebirowoozo ebisooka okumujjira mu bwongo bwe kwe kwagala okunoonya ani gwawa attention mu biseera ebiddako agenda kujjukira gundi abadde ankwana gundi yansaba mu meetinga emikisa mingi nti omuwala ne mu kiseera ekyo kinini asobola okutekinga decision ekubira omulenzi gwe yali yagaana okumiitinga n'ayagala amusisinkane baswita ati nnimbye kakati gwe naawe omulenzi oyinza okuddayo n'osagambiza nti finally kakiki ke wali weegomba mu bulamu bwo kamaze ne kakutegeera ne kakulabamu omulamwa kazze gy'oli njagala kutegeeza mirundi mingi nako kabeera kazze kukasomosaawo awalabika ngaawo akasoomozezza. I've said that he should be clear about his intentions early on instead of leaving you in a situation where you're not clear. Atunula eno, tulaga wano, tulaga wali. So, omulenzi bw'abanga ekyo takiina, njala kutegeeza nti bwe tuba tunoonya oyo gwe tulabanga alimu empeka emera, oyo si gwe tuyita ne tutuuzaawo nga tugamba nti bannange twafunye era twateredde. Njala kutegeeza that if he doesn't know what he wants and doesn't figure it out in a reasonable amount of time, he probably will never. Era ojja kutambulira mu situationship kyoyita relationship finally weegobe oba bakugobe direct oba indirect nenge ekyo si kye wali agala okubeeramu. Twagala omuntu ono tumuteeke ku minzaani tumusengejje tumuwewe tutegeere ebigendererwa bye nga biri very clear. Bwe tuba tukkiriziganye nabyo tukkirize okukkiriziganya naye. Bwe kiba si kyekyo tukkirize nti bebi tugenda kukkiriza obutakkiriziganya kubeera mu mukwano naawe olw'ensonga intentions zo ziri totally different ne intentions ez'omuntu gwe twagala okuwangaala naye. Am I communicating to someone out there? Thank you so much for being part of this family. Ekintu ekyokusatu, wali obaddeko n'omulenzi ne mugenda out n'omuwala ne mugenda out ne girlfriend wo ne muli ebicepere, mulidde ku pizza, mulidde ku bikokokoko eyo yonna gye mutambulidde, mukubye ku mazzi, mubadde mu kavulu kammwe mu kasho yonna yonna gye mwalaze ne mwawukana bulungi buli omu n'akwata agage nodda ewuwo ne gayi nadda ewuwe ne buziba ne bukya oba oli awo gwe weerowoozezza n'omukubira wange ogamba omuntu avudde emmotoka z'empaka ate yabadde akooye nnyo yatuuse bulungi. Wait a minute, guy no wetwayawukanidde jjo, he was late and it was very late and early in the morning he
had an appointment, and a very sensitive appointment, like he needed it badly. We actually need it. Because he wins, I win. Gwolowooza n'omukubira. But honey, watuuse bulungi. Natuuse bulungi. Ekyo kyabyo kyabadde kyabadde masiivu. Gwe nnyana, gwe ssebo, olowooza oli ku mulamu? Tusuubira nti omuntu alimu empeka emera mwawukanye. Mubadde mu comedy store. Comedy njogera nnyo comedy. Mubadde mu comedy store, mwalabye Maulana oba Madrati ne Chiko. Kati muzze ku buliri. Babe, Buchats, babe, I'm home. Okay, and kulikayo. Thank you for the time. Thank you for outing over ka time. Waliwo compliment okisobola. Waliwo omuntu obugenda okujja along the jazz. Bani walabye gundi. I just realized that nti oyagala nnyo Salvador. Tatali vulgar, asabika ebigambo. Obogezaako okukitegeera. Kakati waliwo ebintu bye tukkiriza nti temusobola kubanga mugenda bigumiikiriza mubyogereko after a week. Waliwo excitement eyo. Ono ye muntu gwe mugenda okugenda mu hotel, omuwe ebyaka biibyo, omukwasa evanirawo mu bitiibwa, amutaganjule, amufuule, amubuuse, amukkatire, amwesigameko, amutunuulire, amunywe, amulye, byonna abikole. Mwawukane buli omu adde ewuwe Gaaya asirike. Not even a text message. Sweetheart, thank you for your time. Sweetheart, otuuse bulungi. Mu mbeera eyo mwomukubira n'omukubirira okkakananga watuuse essaawa 9 kubanga taxi we yakudropinze tewabaddewo mmotoka. Yalowooza bwe yalengedde boda ng'eringa ejja n'agamba boda egenda kutwala. Boda bwe yaze yabaddeko abantu abalala 2 nga tosobola gyenyigako. Ebyo tugenda bitegeera ddi nga tetufunye yadde ka hey, after that outing, after that meeting, sweetheart, ekintu ekyo okirabanga ekitono. Naye njagala kutegeeza kirimu ebintu ebirala bingi bye kitulaga mu maaso. Njagala okukiddamu nkikutegeeza. Gw'okirabye ng'ekiri simple. Ogenda muwolereza ndoza yabadde akooye, alabika sima yatuuse talinaako muliro, sima alabika yabadde talina airtime, ate nga talinaako float, sima abeera float ku. Ebintu si yabikugambye, naye gw'oli mu kubyennyonnyola. Omanyi kirabika yabatuuse alabika talina n'amasannyalaze. Sima yabadde byonna njagala kutegeeza. Eyo red flag. Omuntu oyo alina ekintu kyatulaze nga kyekuusa ku ky'omuntu atafaayo. Naye ojja kutuuka mu maaso myezi 6 omufunyemu lubuto. Otandika okujjukira nga naye omulenzi ono ne mu ntandikwa yalina ekibeerabeera bwe kiti. Kakati bino byenkugamba bikola nnyo amakulu nga bituyamba okutegeera omuntu gwe twagala okuwangaala naye ate ng'obudde bukyali. Nga tukyasobola okukyusa endowooza zaffe ku muntu bw'atyo, naye ojja kubiyitako biwunzike nga bikulidde ng'okitutte ng'ekitali kyakusaaga. Naggambye nti omuntu ono tumusuubira okuba ng'agenda kukola ku follow up. Walabye wait oli yatuddiza balansi. Birabika ng'ebitonotono. The issue might not be what exactly you're talking about, but the purpose here is looking at the person who has interest in knowing, one, you've reached safely. Ka outing ya kasimi. Kubino, ku bantu ababiri kuliko ow'enjawulo. Yes, Gaaya ayinza banga yabadde spender. Yabadde atusaasaanyizaako. But I am telling you, in return, he was getting our time. Bw'abanga alowooza ssente ze zisobola omuwa buli kimu, kale agenda azikube ku mmeeza we yabadde zibeere nga zimusanyusa. Azikuba azikyuse ajeyo ke 10 bando yonna azikube waawo afune essanyu. Tukkiriza nti much as he spent his dime, but he was getting something in return. Our smiles, the swag, waliwo oyinza ogenda nga muli mu comedy n'olengera couple. There is something njala nnyo okweillustratinga ebintu byange abantu bantegeere bulungi.
if you happen to watch this video ogenda kutegera kyengamba, there is a video akabadde ka circulating oba ku TikTok nakalabye ku Facebook ku TikTok. I think they were in Dubai, but now Uganda, I mean Badugavana, I am not sure until Uganda because we didn't see anything like that can identify the country where they're coming from, but the Badugavu. Omulenzi yabadde afukamidde nga proposing omwalo okumwambaza empeta, naye wabaddewo abantu abalanga bono banti mubadde nga ku Sheraton mutuddewo, naye eri ebbali wabaddewo abantu abalala batuddeyo, wabaddewo abantu babiri babadde ku byabwe, ne ku bo kwabaddeko Gayo Muyindi. Omuyindi oyo yabadde ebirowoozo byonna byonna ng'abitadde ku muntu ku kapa eno. He was the look, the reaction ng'olaba anyumirwa ekigenda mu maaso. Kye mbadde nkugamba kye kino nti tusobola okubeera nga tulina we tuli n'otunuulira kapo ate nabo ne bakulaba nti wamma bw'obatunuulidde onyumiddwa. Kati ezo service tukkiriza nti Charlie yazifunye, wabadde omuliisa essappe wali gwe tunyumirwa n'ogenda somewhere abo ne bamanya nti omwana ozze n'eggaali ng'egattako value. Yes, oyina six pack, oyina body nga kyekyo, ne body tugenza okugiraba ng'ejjudde bulungi kubanga ebaddeko kamazaale nga bannange kalya pate. Kasozose kati nga kalya nakyo okubya essuuti kituufu. Naye njala kutegeeza nti sebo oyina engeri gy'ogenze n'oggumiramu kubanga chiki akubadde ku kido abadde yooyo nga yooyo bali abalagirwa ezo service. Gayi ne bwana janga ali oluvimba atya n'asasula emmeeza wali okugula okumu n'akuteeka ku ntebe endala nga yagisasudde, n'okola n'akusa ku ntebe endala nga yagisasudde, ne yeesigama ku ndala, essimu n'agiteeka ku ssimu ndala, I mean ku mmeeza ndala. Tetugenda kubibalamu magezi, tugenda mulaba nnyo nga tumuteekako ebirowoozo olw'omuntu oyo gwazze naye. Kayinza oba nkabadde ka Brazilian weeteekamu ssente ate zizaali zize. Kakati ezo services ze tugamba nti tumusuubira okubanga wabaddewo wajja kubeerawo okwogera after the meeting. Weefuna ogudde mu hotel gye mwabadde mu Sheraton, yes yasasudde executive smart suits because bitya kituufu. Naye njala okutegeeza yabayita bisasula n'abeerayo yekka. Eyabadde akijjuza yabadde ggwe. Kakati ekimubeeza eri nga mwawukanye akudropinze n'aba nga tazzeemu kunyega kigambo kyonna nnaku 2-3, omulenzi oyo tatukozesa bukozesa, omuwala oyo tatukozesa bukozesa. Kyetuvudde tugamba nti omuntu ono tusuubirayo atusika hey after that meeting, after that outing, after that dinner, tusuubira nti omuntu oyo ajja tucheckingako ye muntu gwe tulaba ng'alimu ku mpeke ekola ki? Empeke emera. Ndowooza bye biri bisatu. Njala tugende ku kyokuna. Omulenzi ono oba omuwala ono mutunuulire. Omuwala anaabeeramu empeke emera oba omulenzi anaabeeramu empeke emera yono. Ye mulenzi atajja kweyisa nnyo nga bbaawo mu nnaku mu wiiki ezisooka. Ye muwala atagenda kweyisa nnyo nga mukazi we mu nnaku zino ezisooka. How nkikuleetere ntya? Waliwo omuntu tukkiriza nti relationship eno yalibadde egenda process by process. It starts from zero. But in the first week of your relationship, you make the guy. The first week, second week, kava ine engeri gyerinye from 0 to 100. Actually, akabonero akalimi ne katandika okugenda nga keekonayo bwekonyi nako kenyinyi nga kagamba ono siwe tulina okuba. Omulenzi nga akususseeko atya. Alina byakwengegingamu bye tukkiriza nti twali tuusaawo ng'omulenzi tumaze omulaga ssenga, tumaze omulaga abazadde. Omuwala ono yali tuuse wano oba oliawo nga mutegeddeko kaakabanga naye kati ngadduse nnyo ayagala okumanya buli kimu. Mukimanyi nti waliwo ekibuuzo ky'osobola okubuuza omuntu nga mwekwana n'agaana okikuddamu ng'alaba nga ggwe asusse w'olina okukoma. Tonnaba kuggulawo akawunti n'ogezaako okutulaga nti weetaaga looni mu nnaku 3 mu banka y'emu naye nga tonnaba nakitegeera nti poliisi ya banka eyo omuntu nga tonnaba kusevingayo at least myezi 3 tebasobola kuwa looni. Era banka etandika okukwekengera ng'erabirira nti kati ne relationship
tukkiriza nti omuntu ono nga twakatandika bannange omuntu ono akyali mugenyi mu bulamu bwo naawe kennyini okyali mugenyi mu bulamu bwo tulaba akuyingira mu bisenge mwali mulabyeko ng'ovudde wakano oli waka omugenyi azze atudde mugenda okwetoolamu bwe muti kakati muzze babiri naye owulidde firiigi yeggula ate firiigi weeri eri mu ruumu ndala kati obwongo bwosooka nosaganoga wait a minute era otandika waliwo akaana kaneba waliwo bwana abantu ababeerawo babeera nga tibabeera bokka naye nga balina baneiba abalina abaana ng'abaana bano bakasaba kulaba nti ozze baba bakukolako omukwano kati obwongo bwotandika wait simayira kajjaki ke kayingidde mu firiigi kaliro toyita jaki tanye ogenda ovaayo bwoti osanga omugenyi ajeeyo pure heaven ali mu kuyiwa ati mu giraasi kati ogira osooka n'osigana ogamba wait omuwala ono bw'abanga lwe lunaku lw'ensoose mutwala ewange naye asituse n'agenda ggulawo effumbiro n'agenda mu fridge n'aggyayo pure heaven kakati ayinza nga aguddewo aggyayo pure heaven nga bamukuwa ku mukolo nga olina omuntu oba wamusuubiza omuwa maama wo osuubira nti maama wo bw'onookamujjulira nga azze n'okamutera mu glass kinaakola amakulu si buli ekibeera mu fridge nti kibeera kyaffenna abantu bajja ne bakwata ebintu byabwe nga ddagala yesu gogenda gulaba nga muyembe naye ng'omuyembe eddagala kakati gwe bw'ogenza mu fridge n'oggula n'oguggyayo ogulye kikyentegeeza mu kutuuka awo omuntu ono olw'okuba akyali mugenyi mu bulamu bwo muli mu wiiki muli mu mwezi alina engeri gy'akumezeeko alina engeri gy'atandika okweyisa akusanze mu process ey'okusasula poloti naye ateekawo embeera noeraga nti poloti eyo mugenda kugendayo babiri ateekwa okubeerawo nga mugisasula ate erinnya lye liteekwa okubeerako olaba bwe kikwewunyisizza kyekyo kitugambye nti omuntu ono tumulaba ng'asukka omuntu tomanyi poloti nagisiimawa tomanyi poloti eyo ngisevingidde ebbanga ki tomanyi ebigendererwa byange ku poloti eyo bitya naye olw'okuba opulidde ku ssimu nga njogera ne bulooka bwe ŋŋamba nti sente nazifunye ŋŋendako era mu banka nkole withdraw tugende tusasule poloti eyo otaddewo embeera nti oteekwa okubeerako njagala kutegeeza bagenda kukulaba ng'omutwazi bagenda kukulaba ng'omuntu eyajja n'akaveera naye ng'oli mu lukwesikwesi olwagala okuddayo ne loole kiri ku ngeri bbiri kikulabisa ng'omuntu omulala naye ate n'oyo omuntu kennyini gw'otwala bw'abanga yali mu ttuluba lino tukkiriza nti omuntu ono si ye muntu gwe wandyagadde okuba nga weesiga olwa sipiidi gy'addukiramu omuntu ono omuntu nga twakamusisinkana mu relationship tusuubira nti waliwo bye tutasobola kwogera naye waliwo bye tutasobola kukola naye njagala kutegeeza nti twogera ku muntu gwe tuteekateeka okuwangaala naye sipiidi eno bw'abanga muntu waluteekateeka bw'abanga muntu walusiddiiku ku siteegi eno kwe tuli ye muntu ajja okuwunzika nga agambye gundi simulaba nga best man wo gundi simulaba ku mperekeza ezo gw'okiraba ng'ekitono omuntu okugaana best man waliwo okugaana n'okuteesa naye omuntu ono twamulabirawo ng'ameera mu kusooka gaayo ono mwakatandika ne mu mutima gwo alinga akyali ku probation naye akwata essimu yo n'agurabinga ati n'agikwata n'alaba gw'okubidde n'addamu n'anyiga essimu yo n'agamba wuyo ddamu oyogere naye nga mpulire n'akola ati ayinza nga agikubira ono ng'ayagala ogyogereko ng'eri wano mundaabwe nti bwe njiwanise talk to him omuntu ono bw'awunzikanga ng'akulidde kumpi gye tulaga n'ensambaggere kano kabonero akalaga yeeyisizza nnyo nga bbaawo ng'akyali mu stage ya boyfriend please zino zooni za njawulo muleke okuleka abawala okuba kikinalako muleke okuganya abalenzi okuba kikinalako ng'ali ku stage ndala nga yeeyisanga omulala tannakuzaalamu mwana
tannakwanjula takusaasaanyizangako yadde emitwalo 10 naye alina engeri gye yeeyisanga owuninga obulamu bwo. Kuno kwe kwekkiriranya abantu ku babeera nako mu relationship. Naawe ozajja kukyuka, ndowooza njagala nnyo, ndowooza ali excited, ndowooza mukuba, mugenda okutambula akabanga ng'omuntu oli yakomerako n'akufuukira olukokobe ne kikukaluubiriza ne kikumenya naye nga walina omukisa okukyewala mu kutandika. Tuli mu kwogera ku bintu bye tulaba mu muwala oba mu mulenzi ne tugamba nti oba oli awo omuntu ono alinamu empeke emera. Mikwano, njala tutunulira omulenzi ono ng'akunyiizizza oba omuwala ono ng'akunyiizizza. Teka ebirowoozo byo mu kabanga ke yakunyiizizzaamu. Kansooke nkateke mu kabanga ke yakunyiizizzaamu. Omuntu ono yakunyiizizza. Like buli kimu ekyeyoleka okukakasa nti omuntu ono yakunyiizizza weekiri. Naye omulenzi ono alina engeri gye yakolese n'obusungu bwo ng'alinga akugamba nti nyiiga, kaaba oba okaaba musaayi, simanyi nyiiga oba onyiiga mata. N'akuleka n'otumbiira wali onyiizeko n'otandika okugamba wait, kazi twatandikiddewo kazi kyo kyabaddewo. Wait a minute. Gaayo ono yaŋŋambye ali ku mulimu. Ne bwe nabadde nsala bwe nti ku Village Mall nga ngenda mu dduuka lya Apple okugula earbud bwange sima bikoze bitya earbud whatever earpod whatever. Nabadde nnyingira mu dduuka lya Apple. Guy ne mulengera n'omuwala gwe yaŋŋamba nti ex we baayawukana. I walked in their face majestically. I faced them and I said hello. They looked at me and I confirmed that they've looked at me. Nengamba Johnny, so this is the person you told me that she's your ex-girlfriend? And she's the very person you've been kissing. Not forgetting that you even told me that you're still at the office. Olwo ndimo bikubye jjukanya. N'otambula, n'ogenda, wajjukidde na luvannyuma, nga nekyobadde ogenza okugula mu dduuka tewakiguze, n'odda eka. Guy teyakunyeze, wayise olunaku, wayise ennaku 2. Kati gwo gyeyo essimu. Kati no olina ku bunkenge. Kambabuulire, muleke okubeera mu relationship ez'ekisiru. Labayo, olina ku bunkenge, oli mu kkuba. Hello? Yes, hello. Jebaleko John. Otukana okweyanjula nze Shakira. Kugamba owulira waliwo ekitali kituufu. Nanga ye nkutegedde nti gwe Shakira. Oli bulungi. Ani abuuza obulungi? Gwe obuuza John. Oli bulungi? Ndi bulungi. Kalabe ekyobusiru oba ekyobujega abaolera kye batera okukola. Kyemadde njagala omumanyi. Najjako. Noyongera yoddamu n'owaga. Like Guy mweteze. Ne position nze at least Guy mpulira oba alina kyayinza okuŋŋamba. Guy takikugambye. Paka lweweetereza n'omugamba, John, I want to see you. Okay, I will get back to you. Oyagala kundaba samme kandi where? Nti mbuli obudde bw'oli free n'akuwa n'obudde obubwe. Okay, fine. No more meeting. Ne mwogera ku birala. Obulamu ne bweyongerayo. Oye muntu gw'oyagala okuwangaala naye. Bw'obanga kikulemye okwefuga n'otukangamba, but John, okay, I just want us to get serious now. So you think like to you, everything seems to be normal, normal. Forgetting that I got like ready-handed. You told me you're done with Jessica, and you're the same person I found with Jessica at Village Mall. Mama oli mu kumuliisa ice cream. Nomala n'omupekinga. Nenkulaga nti mbirabye. Nenzija nemba facing. Oli mu kubimujjukiza. Olinga agamba nti tabijjukira.
kakati bw'omaliriza n'agamba well you know what I just okay all I can say is I'm sorry. Bw'oba mwanyinaze nyinza okuwa oluyo oluganda okuzza mu sense. Are you cheap to that extent? Abawala bangi babeera mu relationship bweziti kubanga munnange bwe yasaba essaala omwami yazze ate tayagala kumufiirwa kati ne red flags bweziti n'obubonero bwe buti obulaga nti omuntu ono taliimu mpekemera tasobola kubulaba n'abutegeera kubanga yaggwamu yagamba yafuna omulenzi ateekeddwa kukola buli kimu ekisoboka okulaba ng'omulenzi ono tamuleka ne wamukwatidde mu mbeera esiga ekifaananyi ekirala tekimulidde. So the guy is now apologizing and he's not even saying anything in details. No, I'm sorry, you didn't like it and I just don't want to talk about it. So you respect it because he doesn't want to talk about it and you're much interested in the relationship. So you're like, next topic. You're hurt, you're compromising, you're pretending, it is hurting. Omuntu ono ddala bw'abanga alimu empeka emera njagala olowooze ku kino. Omuntu ono tumunyiizizza tumusobezza. Kyetukoze si kyekitutwaza ennyo eruzira okutusibya amayisa ekituzaalukusa mu kika ekitugobya mu ddiini ekitugobya ku mulimu naffe tukkiriza nti tekimusanyusizza era tukoze ekyobuvunaanyizibwa ne tumunoonya ne tumwetondera. Oba oli awo tumugasse naye alina engeri gye yeeyisaamu ng'atuvuga okutuuka okumugatta okutuuka okumuwandiikira ebbaluwa kugamba apology eri written tutuuse n'okutta ennaku 2 nga tetukola tumu attention tulabe nga tumubudaabuda. Tutuuse n'okuba nga tumutumira omubaka nga ffe abamu tekitumala kugamba tubiyingizaamu omuntu omulala lwaki agezza ensonga awanvuye ensonga yeesiba ku nsonga. Kituufu twamusobezza era naffe tukikkiriza nti twejjusa kye twakoze tetwakuumye tayimu twakola obweyamu ne tutabutuukiriza ate n'oboolyawo tetwakomuniketinze na mu budde tukimanyi nti tekyabadde kirungi ate twakkiriza ne twetonda. Tuvudde mu lunaku olusooka tuyingidde wiiki ey'okubiri omulenzi ne bw'alabika nga atuwadde attention twogera kimu 2 n'ajjayo kye twakola. Kazi twali twamukiitinga nedda twabba ssente za twamusalako bigambo nedda yafiirwa ne tamuziikirako kugamba naye ssebo omulenzi alina engeri gy'atasonyiwa alina engeri gy'azuukukira ku kintu n'akiriirako n'akinywerako n'akyambalirako n'akitambulirako n'akituulirako n'akitunuulirako n'akiwulirirako n'akigololerako n'akyebakirako bikutamye kale bw'ate bw'atama. Omuntu ono kano kabonero akamu kubulaga nti this person alimu olw'okwerowoozaako lungi. Kazi ye malayika nedda yali atusobezaako mirundi mingi ayagala omusonyiwa yes okumanya ayagala omusonyiwa tagaana mukirweko. Lwaki ekyo kyakiwanvuya akiwanvuya kubanga alaba nga ebimulumizza biba bikulu nnyo n'ebyaba akoze ebirumya abalala tebibeera bikulu. Omuntu ono ali selfish agenda kumenya. Njagala kwegayirira nga nkutegeeza omuntu ono bwe mubanga temulina kyakikolera ng'owulira okumwesonyiwa si kyekikola njagala otambule naye ng'oyambadde ebyokulwanyisa ebiraga nti ogenda kulwanagana n'embeera eyo buli kaseera nga lw'omunyiizizza bye bikulu lwakunyiizizza si bye bikulu. Relationship bwetyo ze relationship ezimenya oli n'atuuka n'agamba abange awannyiwa ewaawo naye nga bakutudde omugongo bakwonoonedde ebiseera oyonoonye ssente zo naye nga tolina kyofunyeemu ku nkomerero ya byonna ekintu kiwunzise kigaanye. Tukkiriza nti omuntu ono tetumwetaaga
kubanga tetulabamu mpeke mu ye emera. Tetugenda kusanga muntu ali perfect nedda. Bino betwogerako basics bya bulijjo bintu ebitandikirwako. Ekintu ekirala njagala kukigereza ku kibayita make up. Omulenzi ono mwakoze program nga mulina gye mulaga ne mu kyetwagala okuzuula mu yekiri mu ngeri gya reactingamu ku bintu eby'enjawulo. Yes, mwabadde mulina okugenda somewhere ku ssaawa 7 bintuukako, naye twagala kulaba reaction embi ne reaction ennungi. Omuntu ono byonna byokoze bye mbadde mulina okulaga kituufu obaddewo ddire kati oli ku make-up, ayagala ove ku make-up ogende boyiro nga bw'oli. Lwaki? Ebyendabikayo kati si kikulu, naye gye mugenda okugenda kati kye kikulu. Bwe munaatuuka eri ne bamuvayo nga mulimu okuswalaswala, waliwo ebyalumidde tewalabise bulungi, could be ebadde pati, ne beewuunya omuntu azze nga wa boyiro nnyo n'ate eyita saako yadde kali bam, ate ne mumunagenda mu mmotoka ye tayagala. Siri muntu ayagala abantu beekolerako mu mmotoka, siri muntu oyo. Naye ate waliwo embeera ng'olw'okutaasa ebirala ogenda compromise nga kubanga emmotoka bagiwoza. Nze kitanjagaza mmotoka mwine engeri gye mwekolako obuviiriviiri ne bukutukakutukira kakati obeera oli wano ogira oti buviiri muyige kankiisewo. Abawala mukiige nti abasajja tetwagala nviiri zammwe ezo ezigenda zitugwagwako. Oli mu buliri enviiri akaviiri akamu okasangamira nnamiro. Oyo make-up gwe mukolera mu bisenge oteekeddwa okuba nga oli mwegendereza nnyo. Naye kyenjagala okujjayo guy yekyanze bi-make-up byo atandise biyita bi-make-up tebiyina makulu. Wandwisiza dda mpitaako tugende noli odda mukwemoola kati oli mukwemoola musirwala busirwazi oba mwabaki gakolemye tugenda ku nsonga enkulu oli mu bi-make-up byo. Be-make-up, that is a bad reaction. A good reaction. So that tulireti kati omanyi kyenteesa make-up oyo mukwate actually kambi kukwati biba byogenda okozesa nyambi tugenda obikolere mu mmotoka nga bwe tugenda ogenda kutwala obudde bungi wano. Yes, at the end of it all oyagala olabike bulungi era kikulu n'ate nebiri bye tugendako bikulu nnyo. Kati tugenda make-up omukolere mu mmotoka. Kituufu baswiti mutusobera bokola make-up ne tugamba nange make-up ng'omususizza si kuba nti mungi okiruddeko. Mukyala tali eyo mu kinaabiro waliyo endabirwamu akola make-up mu kinaabiro n'akola ku bulungi make-up kati ndoza kiwedde. Ogenda okwetolola oti ng'ali mu kisenge mulimu endabirwamu ku kisenge. Ogenda okudda ng'ali mu kisenge ng'ali ku make-up. Nugamba nange muba mufuluma oluggi olufuluma luliko endabirwamu n'omusanga ng'ali mu ku make-up yeetereza n'ogamba kulisito ne muyingire mu mmotoka muba mwakasimbula kasita seat belt amalo ginywezaako kapa bw'aba takuyamye n'agiyisa mabega naso anti kati ono make-up aba weetaaga okusembera mu kati ataddeko seat belt erina engeri gye kusibiramu awamu. Nze mumiikirizaako n'agiyise omusipi n'aguyisa eno kalina abange emmotoka yeewulira ng'omusipi gwe basibye kubanga bagulookinze naye ng'omuntu tagwesibye kati n'asooka agira make-up awo mu ndabirwamu. Ogolaba mu side mirror ngolooza akuyambako kulaba oba reverse gy'okola temugenda kutomera naye nga nayo ali kubanga eri side mirror eraga view ya wala zino ziba close nnyo ziraga muntu ogukkakuka kati alabe make-up ono ali reflecting atya ku top. Bw'oba toli mugumiikiriza bijja kukalubiriza. Omugumiikiriza y'oli eyagambye make-up katumukwate tumukolere mu mmotoka. Atali mugumiikiriza twamulabe bwa reacting. Actually chances are ono agambye nti tukwate make-up oweekolereko mu mmotoka ne bw'onooba oyagala okuwa emitwalo 10 egy'okugula bukiti bwo nga bw'obikozesa mu make-up kale ajja kukuwaayo 7. Oli yagambye bi-make-up oli mu bi-make-up byo si ye musajja ajja kuba omwangu okukuwa emitwalo 5
ogenda oguleyo bu Cutex smart ki kale alime kuwaza agenda mu kukola ko Cutex at least nga akuwadde smart obugula buli mover nabiki bwoyinza okwekolera kawaka netumanya nti kale eryo jagenda olumu mu mwezi nezi nenda kwendala ojja byekolako oli tajja bikuwa kyenabadde njagala okunoonya ku bantu alimu empeka emera kirimu okulaga obugumiikiriza okutegeera n'okufaayo naye mu kikolwa kimu bwe kiti tulina engeri gye tulabye nga bino ebintu tabirina kakati gwe oyagala kulowooza nti omuntu ono ogenda kuwangaala naye ogenda kuwangaala n'omuntu atayagala kumanya bw'oteekeddwa okulabika obulungi naye ng'ate bw'alaba abalayika obulungi omulaba ng'amegerera nga supu wa doodo kati gwe obadde olowooza nti nze nkutunuuliza kya make-up nkutunuuliza ekisukka ku make-up naye nga tukirabidde ku make-up abantu tutera balabira mu buntu butono ababeera eri mu kiboozibozi bibeera bisesa naye nabagamba nti mu kiboozibozi kitulaga embeera z'abantu kakati make-up atulaza omuntu ono bw'agenda okweyisa ekintu ekirala kutulabira omuntu ono nti oba oli awo empeka emera mu ye tunaanoonya oba tugisimbulize busimbuliza tumuteekemu ndala naye no tugizudde teemere bw'obanga okisobola omuntu ono kangeze nti obadde ku mulimu ne bossi waliwo ebitagenze bulungi ate obimugambyeko over the phone like we are chatting mwina okumiitinga naye omuntu ono musisinkanye talaze interest mu bibadde ku mulimu to make matters worse olina n'engeri gy'okisiinyizaako awo nga mwogera naye engeri gy'abuuse n'agenda ku topic endala yeewuunyisa gwomaze nogamba sweetheart excuse me I told you that there's something at my workplace and I'm not comfortable don't you think you I needed your ear to hear me out and talk about it oh okay tell me nga naawe tetegula omulenzi ono ebyo tebimulya naye tusuubira omulenzi alimu empeka emera ne bw'ona oba oyagala mubenga abagamba toyagala kyogerako the mere fact nti wakikonyeeko he's very sensitive kubanga ayagala owakingire mu environment ennungi bw'wagambye nti wafunyeemu obutakkanya ne bossi wo ayagala okuwulira era munogere wamu eddagala ye mulenzi afaayo mukisanze nti abantu babeera awo ng'olina engeri gy'osinya ku kizibu kyo mpulira nno ng'omulwadde bannange ne mugenda mangu ku kirala n'ojjula nga omuntu anogambye nga omuntu afa ajagala sweetheart wait a minute we are talking lwakuba nti tuwuguse ne tugenda ku kirala but you had talked about you obadde ogamba towulira bulungi kiki tunoonya muntu alimu empeka emera naye oyo sofa tumulabye nga alimu ebirumira omuntu ono ensonga endala gye tulaba emu ku biraga nti oba oli awo alimu empeka emera oba talina you were out with your friends tuli mu mwaka guggwako the end of year party ne bakamaabo ne bakozi banno mwewaamu kakirabo kammwe akabiina kammwe kyonna kyonna kituume kakati zibadde essaawa nga 5 like 5 hours 4 hours or even 8 hours obadde toli naye and the activities zibadde zeetaganya attention yo simu tobadde nayo ogenza okugenda ku simu yo nga kuli kye bayita missed calls kuli text messages okumanya byewuunyisa osanzeeko ne sister wo nga yakubidde kati ate olw'okuba ye totera kwogera naye kyovudde ogamba kwosooka okubire ye naye olukumukubidde n'akugamba nti waayo gaali waakunoonya takulaba obadde oli awo oba okyayogera ne sister wo nga nalumaga bwe mukola naye atuula ku front desk ng'agamba gwe wait John abadde ankubidde ng'ayagala kwogera naawe please you told him that you have your end of year staff party egenda beera ku lido mugenzeeyo musuubira okuva naye osanze yakubidde essimu nnyingi nnyo ate nolowooza nti yakukubidde ku direct kwokka yakukubidde ku whatsapp yakuweereza message ku messenger
text messages ziringa text message atandise okwogera ebigambo awo ebikankana bakuŋŋamba nakulabirawo toli mwerufu ojja kumbuulira bikome wano kati gw'omala nogamba sweetheart kumuli bwe twabadde mu kubaka ate essimu yali teyinamu gw'onnyonnyola nti yabadde ku kyaja njagala kukubuulira omuntu oyo ayinza okuba nga atwagala nnyo kituufu mugenda kubeeramu obutakwesiga okimanyi nti osobola okutama omuntu ng'akutamirwa butakwesiga ng'ekyo kyokka kikutamye n'owulira ng'okoye n'owulira nga bikutamye ogenda kubeera mu kwewozaako maliriza kati olwo ntandika okubidduka cap omuntu alimu empeke emera omuntu ono olumu ayinza okuba nga afeekinga tukimanyi bulungi nti abakyala abamu abakyala basinga ba bigambo bingi okusinga ffe abaami kakati oyinza oba nga onnyumiza ekyabadde ku mulimu oyinza oba nga onnyumiza akateeteeyi abakyala mugenda ku Sande kati nodda mu ngoye zo mutereka engoye noba nga okyalina katantantala kebakuwa ng'omala omugigi simakali mwezi emyaka giri 24 egiyise emabega naye olwokuba wali omala kali mwezi sengaawo owenabbingo n'akugulira akagoye katantantala so you still have it kakati okajjeeyo sweetheart kanona akagoye kolaba byonna byobadde okola n'osooka bivaako n'otuula olimu kuseetula oluboozi onyumya ngeri giwajjemu okufuna akateeteeyi kano njala kutegeeza eri abalenzi agenda kushatinga sweetheart kola byolina okukola ezo emboozi zadda tezitugattako zinga byozinga tukole ebiddako ogenda sanga omulenzi afaayo ayinza okuba nga olumu abanga akifeekinze but the mere fact that he is showing interest mu byomugamba tukkiriza nti oyo omuntu tumwetaaga olumu bijja mmunyumira kankubulire fenna wabululu tubeera n'ebiboozi ng'oyagala bwagazi bakuwulire buwulizi olwere nga kyekizibu kyo naye ng'olumu tomanyi nakumanya nti kyosinga okwetaaga kubanga wali kimugambye nti omanyi kati sweetheart bwekyoba okola mpuliriza buwuliriza nze neererejje mmalirize twebake naye abamu aba awulirira emirembe mu kubanga anyumiza omuntu n'amuwuliriza n'aseka n'ayongeramu bannange ne mukuba bukule nemwekuba high five ng'oli just ekyo kyekimunyumidde naye omuntu ono bw'aba nga talaga interest olunaku lujja kukya lumu mu relationship yammwe waliwo ajja okuwa interest ajja okulaga nga alina interest mu bintu byajja okuwa attention okumunyumiza olumu alabikanga akasasiro kituufu nze nange nkimanyi nti waliwo olwembanga anyumya akasasiro nga njagala bampulirize buli buwuliriza nyumiza omuntu munyumiza kayimba kange akasaali nsobi just omunyumiza bwe mwabadde ne producer ne mukaaba producer n'akaaba n'ayita mukazi we bino ng'oli obudde alaba ebyo si bikulu olimba after all olimba naye ng'owulira emirembe ng'onyumiza omuntu kibeera ku basajja kibeera ku bakazi omuntu atalaga interest mu mboozi zo olumu ngambye nti asobola okufeekinga naye n'atasobola nakufeekingako waakiri ebiri kusigula ne bikusuula alibeera driver wo gwe yakuwa nga yanyumirwa emboozi zo ekiriva mu mboozi zammwe olimbuulira alibeera bubeezi gaayo yabaleetera amata nekikaani nga bwakiweeka ku gaali emabega gaayo yajja kubakengere ng'atambuza ebyennyanja lwali kuwa amatu n'omunyumiza ekiboozibozi ekiriva mu kiboozibozi kati kino nkyogera eri omwana ow'obuwala nkyogera n'eri omwana ow'obulenzi ng'akugamba nti kyewale nga bukyali oba gwe gaayi weebereremu ng'obudde bukyali olwo nno mmaliriza cap kakati omuntu ono ate era bwe tumulaba ye muntu ayagala olumu akulekeko obulamu bwe buleme kubanga oli ku ye
anyumirwa nnyo ng'omubuulira ku bibaddewo waatali. Ye ne interest ze twayogedde ku oli nga ye akwetunzeko bwetunzi kati ono mulala ono ye ayagala bwagazi okuwulira by'obunyumizi ebyafudde ku mbaga gye mwabadde. Bwe yagulidde olugoye lwabadde ndaga ku bifaananyi nga wanyumye eba naye gundi yabaddeyo gwe bimunyumira alaba nga nakyo kitundu ku bye mwetaaga okuba nabyo. Omuntu ono yeetaagamu breathing space agikuwa akimanyi nti obulamu bwo bulimu abantu abalala nabo abakwetaaga, bulimu abazadde, bulimu emikwano, bulimu emirimu, naye omuntu ono ayagala okukwefunza obwefunza. Abantu bano betuzuula nga bantu babi nnyo, nga bantu batukweka ebyama bingi naye nga batwefunza bwefunza nga balinga abatukugira okubaako ne betuyinza okutegeera ku bo. Baagala tubeere ku bo, batubeereko kugamba twebeereko. Lw'olizuula nti weetaaga space n'omuntu ono yeetaaga space, muliba mutuuse wala nga waliwo ebintu ebirala by'omiisinze. So njala kutegeeza nti omulenzi alimu empeka emera akuganya olumu okubeerako ne banno nga kiri nnomo, n'amalako ennaku 2 nga tali naawe, ate ng'akimanyi bulungi nti toli mu makubo makyamu. Omuntu ono gwe twogerako ayinza okuba nga akubuuzizza about your mother. Ng'oludde okwogerako ne mami ali bulungi nejo namukubidde nabadde siri naawe so saakitegedde. Oh yeah, ali fine. That time we twogera you are talking about your sister Nakazibwe. She had some issues with her boyfriend. Did they fix the nanny? Yeah, by the way, talina interest mu Nakazibwe. Naye obuvunaanyizibwa bw'alina ku bantu abakwetoolodde Kawalina akalaga nti asobola okubeera n'obuvunaanyizibwa ku ggwe. Olaba afa ku maama wo gw'atalabanga naye ate ggwe amugasa direct. Kirabika ng'ekitono eri abantu betubeera nabo mu mukwano nga mu bulamu bwabwe ekikulu yeffe ebitwetoolodde si kikulu. Some kiboozibozi mbw'oli ng'agenda agamba like oli yali agamba munno oba bwe yafiiriddwa kati ono yali munakuwavu nnyo kati oli kwe kumuza kinagamba nafiiriddwa biki kati kyava amugamba yafudde ng'agamba mukwano gwe kati ono kyava agamba mbadde manyi sister we mbadde manyi sister we yeyafudde. Kiki kyaba ategeeza okaabizza nnyo akajanja ono yafudde si kikulu kakkanwa totukuba nnyo nnaku. Otegedde message eri mu kintu ekyo. Mbadde manyi ne yafudde sister wo, mbadde manyi ne yafudde sister wo. Kikulabikidde ng'ekitono, kikulabikidde ng'ekya bulijjo ekijja okuva mu kifaananyi ekyo kye tufunye. Bw'ojja okwongera okakasa nti Charlie gw'oli naye taliimu kye bayita mpeka emera. Tafa ku mikwano gyo olowooza n'afa ku bagenyi be bantu mukyaza gayo n'ayitawo buyiswi n'agenda. Ekyamanyi kyakola bw'akubuuliza ku mugenyi wo bw'afuluma tadda naye ng'abaddewo abadde eri mu luddo. Twakirabirawo eno, twakirabirawo tetwakifaako bufi. Empeka emera teyali mu ye n'omulundi n'ogumu. Nakwogera ndowooza biringa 12 ekya 13 omulenzi atulabikira nga atudedeza mu kiseera kino ne relationship ekyali nto. Bwe tuba twogera naye obulamu bwe tunyumyamu naye wano nga twogera ayina engeri gy'alaba nga ekikulu mu bulamu bwe byebintu ebiri wano, ebintu ebiri wano. Tatunula nnyo wala. Kakati ate omuntu ono ffe tugamba nti twagala tubeere naye. Bwe tunyumya naye anyumya bintu biri mu wiiki, biri mu mwezi, biri mu mwaka, ate n'ebiri mu mwaka biri ku ye nga ye kennyini, nga ye bigasa ye. Anyumya ekintu ekijja mu mwaka ng'akyenyumiza nga kikwata ku ye mutereevu. Kazi tugenda kubeera naye. Kazi byayogedde bikwata ku ani? Bikwata ku ye. Kazi bwayogedde tugenda kubeera n'emyaka 10 myaka gyonna naye nga bwayogera ebintu
biri wano bwe twagala okubeera naye yeetaaga kubanga ayogera ebiri ewala bwe mwogera ku famire tunazitoeta bintu bya famire naawe kakati ebintu bya famire bintu by'abantu leka gwe tulaba omupiira naye gwe olowooza mbu munaazaala munaamala kufuna olubuto mutandike kulwogerako kati oyo ne bwamufunamu olubuto njalalako kakasa obubonero buba bulaga nti temuli mpeka emera tuba twabula baffe bw'atakuwa buyambi tetumwewuunya kubanga n'ebyokuzaala yali tabyogerako njogedde ebintu biri 12 13 nga njagala kulaga nti omulenzi oyo mu kasiteegi ako akatono ke mukyalimu ka periodi akatono ke bwakamala naye tusobola okumuteeka ku minzaani ne tumuwewa alimu empeka emera tujja kudda olulala nga twogera ku mulenzi ku muwala gwe tugamba nti mukwano alina obuzibu wano ne wali alina obunafu wano ne wali naye bwe tumuzuddemu ebintu bino 15-20 omulenzi ono omwetaaga nnyo actually gw'omukiitinga gw'omubba okusinziira ku bulungi bw'aliko ne bino ebimulimu kakkanya amalala naluma gatuula ofumbe kawagga muntu wa mulamwa nnyo kitaffe omwagala bye twogeddeko bye bimu ku bintu ebirabika ng'ebiri simple naye nga bye bikola relationships buli omu zaasanyukiramu mu bye twogedde temubaddeemu nnyo bintu birabika nga binene buntu bulinga buli simple bwe buti nenga bukulu sister oyo newankubadde akyamuse nnyo nti final afunye omulenzi amudedeza nga bwe yali asaba n'asiiba naye ate twagala okumujjukiza era tusaba omujjukize nti amaluma tegagenda kumuliisa kamukuukulu newankubadde nga talina nva tagenda kusala musota abalenzi bangi bawunzise batutta abawala naye nga bwe bammere musota abawala bawunzise batutta abasajja naye nga ku nkomero abadde yeewonya maluma naye asaze busazi kitaliika n'afaafagana nakyo paka lwakisesema n'ebyagenda obbetupapa azadde omwana azadde abaana bagassa ensimbi n'aviiramu awo oli n'asigala nga yalinga aganyuddwa kubanga ku nkomero ye asobola okuddamu n'afuna omulala mangu nnyo ono bw'anaafuna omulala bamulabanga atatuula buli omu ku sayidi z'omulenzi n'omuwala alina kyalina okukola olw'obulamu bwe obw'omu maaso obulungi mu nsonga za relationship sho ya leero kabeeko 2 oba 3 byajjamu okutwala nga bikulu mu bulamu bwe ekisa kyo kakitumala era kitubeere ne bulijjo tusabira n'okwebaza nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe and we all say amen.